Ndi wano okwanukula Mama Catherine Kusasiya kawukuume je ebigambo byonna byonna biwanzizeemu nabiwulidde era nga bwe wagambye tommanyi era tompulirangako sikubirangako ku ssimu toyina kyommanyi kwegamba wagaye simumanyi simuliranga nako naye ate ekigakuswazizza mu mboozi yo gye wanyumizza ne munno bwe mwabadde mu ngeya mwagambye ate bwe twasinkana ku Maserina lwaki teyagambidde awo kakati bw'oba tewakwata ssimu yange nakati ogambe togimanyi ne message zange nga tewaziddamu wali onsuubira okusanga awo ate nkutandika okubuukira nnyabo nkubambire nga nkusanze awo ate bambi abantu abatumune bansesa bayide mukyala Lususu yani simanyi mukyala Lususu kubanga bangi mulimu simanyi anti Lususu simanyi anti biki kakati ononsonyiwa kubanga nze engege seyerusa abantu abamu bwe batusibamanyi wangambye nnyabo nti nkole mulimu gumu gwa kweyerusa nze nsuubira nti nawe ennaku zino akazigo watandika okeyisako si bwotyo bwe wali otunula ennaku zino otandise okufaanana gomesi zino eziziika nkulaba onyiriddemu kitegeera si bwotyo bwe wali ofaanana abakulaba nnyabo ate okuŋŋamba mbu okunnangira nti neeyerusa nze sikirinamu buzibu okitegeera mukwano si kyekyandeese Catherine Kusasiya okujja kwaliwo omukyala gwe mumanyi oba yeoyo atera okubeera ne Queen Florence oba yesimanyi Queen kuba nabuuza Queen nayogeddeko ne Queen Florence nemubuuza timpudde bagamba simanyi anti Lususu oba ye anti Lususu oba ye senga Lususu biri awo ebityo wagamba gwe presidential advisor era kyekifo kye baakuwa nga tulaba president ogenda mu advisinga ki nga tokwata masimu ate nga sosoma messages omanyi ekyoba mu messages mulimu abantu abakutuma byogenda ebikwetagisa okusoma ogendo owabule president ekifo office eyo nnyabo kitegeeza tomanyi bwe bagikozesa ne mubuuza nangamba mbu yoyo mukwano gwe kwanze Queen Florence mukwano gwange Queen Florence aludde banga mukwano gwange nali mulabyeko n'omukyalo ogwensubira okuba nti yeye benagogolinze nindabanga yeye siina mboozi naye ndowooza bamanyi ebintu ebyabalema baagala bifunye Kusasiya mayi buli muntu ayagala okulaba president agakamambire Kusasiya bwe bakubuza ekigambo ky'oluzungu ddamu amagezi olulala gamba sikimanyi kisiperinga saasoma kubanga gavumenti yakuteekamu obwesigwa ne bakuwa ekifo ekyo nga bakimanyi tewasoma lekera okutuswaza mukyala lekera otuswaza Catherine Kusasiya kyovudde navuddeyo nenkuyita kawuukuumi w'ekibiina kya NRM mulekera okutwononera obululu bwaffe